ketulete mukadde waffe Wumalu Kiyimba ono yavunanyizibwa ku nteekateeka y'akalulu era department eyo eteekateeka akalulu mu kakiiko k'ebyokulonda yagitwala. Tuli naye tugenda kuba tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno ku ssaawa eno paka zinawerera essaawa 3 ate tugende mu programu yaffe ey'omunaala. Nze Morris Mukibe Mugave kansabe mukulu Wumalu asooke atubuuzeeko ate awo n'ensonga tugitwale mu maaso. Weewale nnyo Morris, nja kutwala omukisa guno okubuuza ku batulaba era abatuwuliriza n'okwebaza emirimu gye batuusaako engalo n'okwebaza okuwangayo obudde bwabwe ne balaba TV yaffe Telefayina n'okubanga batuwuliriza era n'okutuwabula nga bwe tuba tukola emirimu gyaffe. Ebiseera ebisinga obungi abantu bagamba nti okulonda kuno ekifaananyi kitali kya myaka 5 ate okulonda okwakasembayo okuggwa kubadde mu 2021 kati ate okwemabega kwaliyo 2018 oli bw'abalamu emyaka 5 awo alaba teginnawera omutandise okwebuuza activity kyeriyo kati akakiiko k'ebyokulonda gye kalina nga kajja kategeeze bannayuganda bagitegeere ng'emyaka gino giringa ekitakwatagana bulungi. Weebale ssebo kaakati ng'akakiiko k'ebyokulonda tulina enteekateeka y'okulondesa obukiiko obw'abakyala. Abakyala bano be bamu ku bantu ab'enkizo ssemateeka baawa enkizo oyinza obayita special interest groups nti balina obukulembeze bwabwe obw'enjawulo era wamu nga bola abavubuka wamu boyinza okuyita abakuze mu myaka. Kati obukiiko bw'abakyala obwo akakiiko akaliwo essaawa zino bwalondebwa mu mwaka gwa 2018 naye obukiiko obwo taamu yaabwe ya myaka 4 kati bw'obala okuva mu 2018 ena giba giyiseewo ena giba giggwako mu mwezi gw'omunaana mu mwaka guno. So ng'etteeka ligamba omwezi ogw'omunaana gunakoonera tulina okuba nga tulonze obukiiko obw'abakyala. Obukiiko obwo bulondebwa okuva ku byalo ddala ku byalo okutuuka ku national level ku ggwanga lyonna naye nga buli progressive nti mutandikira ku byalo kati buli kyalo kiba n'abakulembeze 5 okuba ssentebe omuwanika ow'ebyensimbi buli kyalo kiba n'akakiiko ako ne tugenda ku muluka ne tugenda ku gombola ne tugenda ku district paka ku national level. So ng'omulimu ogwo tuli mu kugweteekerateekera ng'akakiiko k'ebyokulonda kuba buvunaanyizibwa bwaffe era enteekateeka etujja gibalambululira nga bw'enaatambula maaso awo naye ng'okulonda kujja kubeerawo mu mwezi ogw'omukaaga okutuuka omwezi ogw'omunaana. Kati enteekateeka gye tulina essaawa zino ku ssaawa eno tugezaako okweteekerateekera okulonda okwo. Polling station oba ebifo ewalondebwa ku mutendera ogwo oba mu kulonda okwo by'ebyalo. Buli kyalo kyonna mu ggwanga lino kibeera tukitwala nti polling station kuba buli kyalo kijja kulonda akakiiko kaakyo ak'abakyala era ekyo kiba eba polling station. Kati bwe twali tulonda obukiiko buno wamu n'okulonda kwa LC1 oba abakulembeze b'ebitundu b'ebyalo twafunamu okusomoozebwa mu 2018 twesanga nga ebyalo ebimu waliwo kyolowooza nti legal establishment yabyo yali etankanibwa nga teriwo mu mateeka. Kati bw'oba otondawo ekyalo oba eggombolo oba omuluka waliwo amateeka agagobererwa nti abantu gundi etu council zituula ne zisalawo ne bigenda paka omutendera gwa minisita. Kati minisita n'awa kye tuyita statutory instrument. Kati omutendera guba tegugobereddwa kitegeeza ekyalo ekyo kiriwo mu bukyamu, kisobola n'okulonda abakulembeze mu bukyamu. Kati ate jjukira wabeerawo obuzibu ne ku legality byonna biba bikoleddwa biba bikyamu. So okusomoozebwa okutwakusanga mu 2018 nti ebyalo ebimu byaliwo byatondebwawo naye nga si mu mateeka. Okusomoozebwa okulala kwali ku okwemulugunya kw'abantu ku amannya ku byalo
bano baga ekyalo kyaffe kimanyiddwa nga A, bano bagamba kimanyiddwa nga B. Nakyo nawo waliwo obukubaganaawo owulidde nga amannya gatankanibwa owulidde. Waliwo okusomoza okola kwali ku nsalo boundaries ez'ebyalo. Ffe tukoma wa nabali bakoma wa? Ffe tukoma ku mugga guno, mwe mukoma wano, ffe tukoma mu kiwonvu wano, tweyongerayo. Eyo nayo kunawo okusomozebwa kwaliyo ng'abantu bakayana. Then okusomozebwa okulala kwe kuba nti dispute on placement kwegamba bano bagamba ffe tuli mu ggombolola A oba mu town council oba village rural simanyi rural nyizo okuwa ekyokulabirako nga katugeze nti kwegamba magombola galiraanaganye oba emiruka nga ekyalo kiga ffe twagala kubeera eno kiri nnyo twakisanga nnyo mu town council neggombolera era kati ebyalo ebyunga biga ffe twagala tusigala eno mu ggombolola rural nga bw'oyogedde kuba waliwo bibewala mu matawuni ate nga tawuni ga mwe mulina okusinza ku boundaries mulina kubeera mu tawuni okitegeera kati ebintu ebibeerawo ffe bitukosa emirimu gyaffe nti wabeerawo disputing eyo tesobola kukola mirimu gyaffe era ebitundu bingi tebyalonda olw'okuba nti waliwo emivu egyo so bwe twakirabye nti engeri gyetugenda kati engeri gyetweteekera okuddamu okulonda kw'obukiiko buno bw'abakyala ate era n'okulonda okwa LC1 nawo kujja kubeerawo omwaka ogujja ku myaka 5 ejja kuggwako omwaka ogujja. So mukitereeza lumu? Tutereeza lumu kati tugenda kuddayo kubyadala ku byalo tukakase nti bino ebyalo biriwo mu mateeka ate tewali obaawo obumulumulu bwonna bwonna disputes ezo zonna zigonjoolwe kati tunatuuka mu kulonda kuli. So gwe mulimu gwe tubakanye nagwo mu kiseera kino. Omulimu guno ogulabika munene naye obudde mulina obumala. Ekyokubiri ffe abantu abali eno oba abali ku kyalo eyo twenyigiramu tutya butereevu mu nteekateeka eyo? Kati enteekateeka eno tugireese era ng'eri participatory kuba twagala buli muntu yeetabemu naye oba oli awo nti tutaddemu abakulembeze okubya ddala ku bakkaawo kuba obuvunaanyizibwa butondawo ebyalo bino oba n'emiruka n'amagombola si bwaffe nga akakiiko k'ebyokulonda obuvunaanyizibwa buli mu local governments ez'enjawulo kyobula tugenda tukolaganya wamu ne local governments ez'enjawulo bakkaawo ba chief administrative officer ab'ama district ag'enjawulo baplana ab'eggombola betuyita ba sub county chiefs mubamanyi ba town clerk n'abakozi baffe abali eyo ku mitendera egyo kati bagenda kubeera nga batuuza enkiiko mu bitundu byaffe mu bitundu ebyo ku magombolola okusingira ddala okulaba nti obumulumulu bonna obuliwo ku byalo bino ku miruka bugonjoolwa tusobole okutuuka okulonda nga bwe nnyonnyodde mwezi gw'omukaaga ogw'omusanvu ogw'omunaana nga ebyalo byonna bisobola bulungi okwetaba mu kulonda nga tewali agamba nti ate nze tetujja kulonda mwandeke ebbali. So naye nga n'abantu bonna bakise kinoomu bw'oba nga olina information yonna oba olina okwemulugunyaako oli wa ddembe mu kiseera kino kati kye tulimu okukutwala eri aw'eggombolola omumanyi bulungi nnyo oba sub county supervisor waffe ow'eggombolola okwemulugunyaako kujja kutunulwamu kwega tulabe nti ffenna tutambulira wamu ekiseera bwe kinaatuuka nga buli muntu yenna ali ku board. Tulina bbanga ki okusobola okulaba kino nti kiggwa? Kati omulimu guno gwatandise ennaku z'omwezi nga 17 tulina ennaku 10 bwe tugenda okukola field work. Of course ebikolebwa bingi nga tweteekateeka waliwo ebyakolebwa ebyasooka nga tweteekateekera naye omulimu gwe nnyini gwatandise ennaku z'omwezi nga 17 era enkiiko zibadde zituula abakozi baffe badde bakolagana wamu n'abakozi aba leaders aba district n'ebitundu ebyenjawulo byenjogeddeko amagomboola town council badde batuula mu nkiiko okulaba nga wabeerawo ensonga yonna ekwatagana ku byalo ekwatagana ku miruka egonjoolwa n'okukakasa nti ebintu bino byonna ebyalo bino byonna biriwo mu mateeka bwe waba nga waliwo ekibulamu
omukisa we guli okukitereeza nga tunatuuka mu kaseera kano. Emabega ko waliwo ababaka ba parliament abeesimbawo baba ba municipalities era ne wabaawo amaloboozi agavaayo nti bano bajja ne beesimbawo ne babalangirira ne balayira omusaala bafuna naye ebitundu byabwe tebiri mu mateeka. Kati nze nkakasa ntya nti ekyalo we njagala okwesimba tugeze omwaka ogujja kyekituufu ekiri mu mateeka era akakiiko k'ebyokulonda kakakasa nti kakozewo kataddewo okulonda kuno naye nga ekitundu ekyo kikkiriziddwa. Webale nnyo kakati nga tumaliriza ennaku zino 10 ze tulimu mu kiseera kino kuva olwaleero okuva ennaku z'omwezi nga 17 okutuuka ennaku z'omwezi nga 26. Ebyo binaaba bivudde mu process eyo okwebuuza okwo bijja tuweerezebwa eno kakiiko tunulemu tubyekeneenye tubiprocessing nga tumaliriza tujja kuzaayo enkalala oba list z'ebyalo ebikakasiddwa bye tumaze okukakasa nti kino kyalo ekiriwo mu mateeka statutory instrument weeri ekitendawo era boundary yakyo erikkiriya erinnya liwandiikiddwa bulungi. Tujja kuzaayo enkalala z'ebyalo ebyo era tuzitimbe ku magombolola okuva ennaku z'omwezi nga 11 kutuuka ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokuna. Kati omuntu yenna munnauganda yenna alina omukisa okugenda okukakasa nti ekyalo kyaffe kyakakasiddwa kiriwo mu mateeka era kijja kwetaba mu kulonda. Pozi ebyalo kati bye twogerako byebyo ebyalo ebyatondebwawo ennaku z'omwezi nga 9 ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokuna nga 2 nga omwaka 2020 okudde emabega kubanga minisita owe gavumenti ez'ebitundu yateekawo nsalessale oba yateekawo tugita cut off oba ekkomo kutondawo ebyalo oba emiruka. Kati mu kulonda kuno kutweteekerateekera ebyalo byonna ebitondeddwawo ng'ennaku z'omwezi ezo ziyise tebijja kusobola kwetaba mu kulonda kuno kweteekateeka kubanga waaliwo already ya cut off oba nsalessale yateekebwawo minisita era nga akikola mu mateeka agamuweebwa. So kati okuddayo ebyalo bino byonna binaabikakasiddwa tujja kuzaayo enkalala tuzitimbe ku magombolola mu period eno gyenkulaze ya ennaku z'omwezi nga 11 kutuuka ennaku z'omwezi nga 2 April eziraga ebyalo ebikakasiddwa ebigenda okwetaba mu kulonda. Era kati munnayuganda yenna oba omukyala yenna anaaba ayagadde okwesimbawo byebyalo byajja okukola ki okuvuganyaamu. Ekyalo kyonna nga tekiri ku lukalala olwo kitegeeza ekyalo ekyo tekiriiwo mu mateeka oba kirina kulinda paka minisita nga oba oli awo akitonzeewo nga kitondeddwawo emitendera gyonna egiyitibwamu. Oluusi abamu kati ebyalo bino oluusi abamu babitondawo ne bikoma oba ku district oba ku sub county bo ne baga ekyalo kyaffe weekiri ezoni bagimanyi era n'omukulembeze twalondawo ffe ow'ekiseera waali awo aliteeka liga bijja kgenda ddala paka wa minisita kifune statutory instrument oba minisita awo kibenga kikakasibwa. Display gye mugenda okukola egenda kubeera butereevu ebive wa minisita so si bino ebyammwe bye baakolako ku gombolola oba bye baakolako ku muluka. Kati ebinaaba bitimbiddwa bye bijja okuba nga biyise mu kakuŋŋunta kali akasembayo nga bikakasiddwa statutory instruments weeziri zonna ezibitondawo nga bikakasiddwa nti birina buzibu bwonna era bigenda kwetaba mu kulonda. Kati tujja bitimba tubiteekewaawo abantu bakole ki babirabe. Omuntu alaba terefayina bw'awulira nga muli mu kutereeza izo gamba buli mundoza gwabwe gwabawuma lusi gwaffe naye ye gumukwatiraako wa era alina buvunaanyizibwa ki mu nteekateeka eno ey'okubayamba okusobola okulaba nti muteekawo enteekateeka eyo eggwa bulungi neggwa mirembe tume kufuna nkalina gye bujja maaso obuvunaanyizibwa bwe buli ki. Kati omuntu yenna alaba ali eyo kyennyonyoddeko nti bw'oba olina information yonna gy'olina ekwatagana ku kyalo kyo oba kwemulugunya ku nsalo y'ekyalo gitwale eri ow'eggombolola sub county chief tulina ne sub county supervisor ku jjuli yaffe eya electoral commission nga bwe nnannyonnyodde nti obuvunaanyizibwa obutondawo ebyalo bino si bwaffe
singa electoral commission obuvunaanyizibwa obwewa local government ez'ebitundu naye waliwo emitendera egigobererwa kati ffe tujjamu olw'okuba nti ebyalo bino ffe tuteekateeka okulonda ate ebyalo bino bye bikiikirirwa so tulina okukakasa nti ebyalo bino bigenda okwetaba mu kulonda biriwo mu mateeka kyobula nti ebiseera bingi tugenze eyo ne twesanga mu kaseera akazibu nti abantu bo bamanyi ekyalo kyabwe wekiri mututte ebyokulondesa bo tebalina no nga bagaffe ekyalo kyaffe eki tulina okulonda ate ffe tugamba nti ekyalo kino tekiri mu mateeka ate nga bwenyonyoledde nti kati buli polling station buli kyalo ejja kubeera polling station mu nteekateeka y'okulonda kuno okwabakyala n'obukiiko buno okulonda kw'ebyalo ba chairpersons ba ssentebe ti buli kyalo kibeera kati tusobola kuteekateeka kulonda ku kyalo kitaliwo mu mateeka so kyobula nti tuvuddeyo okulaba nti tuteekawo enteekateeka eno y'okutereeza ebintu bino naye nga obuvunaanyizibwa bw'abo abatuuze buli omu ku kyalo kyo gy'obeera kuwaayo akadde oba olina okwemulugunyako oba ensonga yo gitwala ewa omwami ow'eggombolola mu periodi eno gye twogeddeko then ensonga ezo zimunyulungulwe tulabe nti bwe tunaatuukira mu biseera by'okulonda ebyalo byonna ebiriwo tewali kwemulugunya kwonna era tewali muntu ajja kusobwa kulonda omuntu ayagala okumanya zino lists nga zimaze okuteekebwayo zigenda kubeera access zitya okuzirabako era mu projekiti nga kwammwe abantu basuubira kuddamu kulonda ddi okuddamu okulonda anti kati nga bwe nnyonnyodde nti okulonda okugenda okusooka nga tumaliza okukakasa ebyalo bino byonna n'okubyekenneenya tugenda kubeera n'okulonda kw'obukiiko bw'abakyala nga bwe nanyonnyodde tutandika mugw'omunaana bujja tandika gwa 7 kubanga bwe nnyonnyodde nti okulonda kuno okw'abakyala kuli progressive mutandikira ku byalo ate abemulonze ne bagenda ku miruka nabo ne beerondamu akakiiko ne bavaawo ne bagenda ku magombola ne beerondamu akakiiko paka ku district and then ku national level katujja kuba ne national conference mwe tujja okulondera akakiiko k'abakyala ak'eggwanga lyonna mwezi gw'omunaana era yejja okuba enkomerero y'okulondo ya process eyo kati omwaka ogujja tujja kulonda obukiiko bw'abasentebe b'ebyalo ne basentebe b'ero si 1 awo 223 naye era bino ebyalo binnyini bye tugenda okukakasa ebijja okuba bikozesebwa mu nteekateeka z'okulonda kiraga obukulu bw'ensonga eno akakiiko k'ebyokulonda munatulawo ennamba oba oliawo omuntu gy'ayinza okugamba nti n'alikubye ku nnamba eno okusobola okwongera okwebuuza engeri gye neetaba mu nteekateeka eno ate oba oliawo n'okuba n'okwemulugunya singa kuba kuzze kati the first point of call ndowooza abantu abasookerwako nga bwe nnyonnyodde nti beba amagombola bw'oba omanyi ow'eggombolola in fact bagenda okubeera mu nteekateeka eno okusingira ddala be bajja okuba nga bakwanaganya emirimu gino ow'eggombolola omwami ow'eggombolola subcounty chief waliwo n'abakozi baffe ab'amagombolola ku saidi yaffe betuyise subcounty supervisors be bajja okuba nga bacoordinating enkola egundi enteekateeka eno wamu n'abakulembeze abalanga bwennyonnyodde ba planner district planner ba assistant town bawona bonna bajja kubeera nga batuula bamulungule ensonga zino naye nga oyo nayina information eyo noba okwemulugunya asobola okutuukirira ttiimu ezo n'abawa information eyo nasobola okuyambibwa bwewaawo akadde katugenzeko nsaba osibule tujja kufunira akadde akalala kubanga waliwo ebibuuzo bingi ate bijja naye nga tusobola kubimalayo olwakadde ke tulina kakijja okubiriza bannayuganda benyigire mu nteekateeka zino kubanga bw'otenyigiramu ate kijja kutuuka ekiseera ekyo nga obudde bukuyiseeko kabe nkuwe kati ng'okulonda kuno kwe tugendamu otandikira ku kyalo kati bw'oteetaba mu kulonda katugeze ku kyalo kyo n'oyagala ojje ku mutendera oguddako tekijja kusoboka so mujagala ba picking interest kati essaawa zino benyigire mu nteekateeka zino kuba kijja kutuuka ekiseera ate ng'ofunye bakita batya kinyegenyege ate ng'obudde bugenze so mwenyigire mu nteekateeka zino mutuwe information yonna mutuwabule
tubenga tukola omulimu guno ate nga tutambulira wamu. Weewaawo. Toyenza nnyo toyanzeege mukulu Kimba Wumala okuva mu kakiiko ak'ebyokulonda tunyonnyola nti waliwo enteekateeka ebifo ebyo ebigenda okulondebwamu okusobola okuba nti baddamu bitereeza obulungi. Abadde batera okuwulira amawulire nti ate wano balonderawo omuntu naye nga bamulondera si watuufu ndowooza ensonga enkulu yeeyo. Pulogulaamu yaffe bwetyo bwegenze ey'akakiiko k'ebyokulonda tugenda Munaala Lugonvu yatuuse dda saagala ove ku terefayina eyaffe nze Morris Mukiibi Omugave.